pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu byonna tugenda kuba nga tubisinga. Era basaba ne bannyabo nga ekisinga obukulu kubanga ogenda n'olaba ambuleera bw'ogiraba omanya nti nange Zaake ogenda kubanga omponyeza emigo gye babeera bankuba buli kiseera. Manya nti naawe emigo gyebadde bakuba okutulugunyaamu n'obwangu obutuluma mu mityana bugenda kuba bukoze eki buweddewo. Embeera eri mu malwaliro tugenda kuba tugimalawo nga tulina Kyagulanyi Ssentamu ngaani nga pulezidenti waffe. Era nga basaba ne bannyabo nga mbasaba n'obuwombeefu abantu bonna bali kwambuleera naye nga wano mityana ebyaffe byaggwa dda era tujja kuba tubibabuulira kati nga 10 na mmeka nga 14 tulonde ambuleera tulonde abantu baffe aba NUP. Mwebale nnyo mwebale ddala. Katwala mukisa guno okwanjula n'okwaniriza Vice President waffe owa Western Uganda Madam Jerry mukubireko mu ngalo ez'emaanyi wano mityana. Western Uganda, Mumbarara, People Power, NUP, Kyagulanyi, our president, our tennis president, Kyagulanyi, Bobby higher, 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 Bobby, Bobby higher, Bobby higher, higher, 7, lower, lower, lower. Okujja wano njagala kubabuulira okulimba oli bwalimba ojja wano n'olimbulula ekindeese wano nzize kulimbulula kubanga babadde bagamba nti eyo waffe Mbarara mu West nti teriiyo Bobi talinayo kaluulu. People Power, njagala kubabuulira nti ewaffe eyo mu West okutandikira wano e Kakumiro. People Power. Basobole bannyabo abaweereza mwonna mbeebaza messages nziraba naye lwakuba abakulu babeera boogera oba tolina kwogera mbeebaza mwonna message eri kuziraba tweyongere okusharinga tweyongere okulaba ebyaddala ngenda kubeerawo paka olunaku olusembayo kweno page ya Chemical Ali Lumbuye Fred ate ye atuwa ku ssaawa 2 era agenda kutuwa ku baana abakristu abakoze ebyekisiru agenda kubeera atuwa bwino oyo ife tugenda kubeera providing a service oba tuweereza emisana at that time. Jagala mukube People Power chikofira yekwate mu byenda.
ndoza mubihulira sibyowa biddamu People power! Our power! Bamogera bali kumpi bayingidde ekitoogo. Mr. President, obudde bwagenze dda tulina okuyingira butambala naye afukamire. Njagala kwebaza Honorable Jole Mugisha, Deputy President Western Uganda. Atusiza bulungi President mu Uganda mukubire mu ngalo. Mr. President, Mityana kabonero k'okwewaayo kw'abantu ba Uganda otakkiriza kujogebwa bulungi bulala. Batuusako obubaka okuva e Masaka, Buddu n'emiriraano nti ekyabalema bwe bajja kikola baakoowadde obwenkanidde awo mubamanyi abantu beeyo. Mr. President, Kikoofira bwe yabadde mu Western Uganda oluvannyuma lw'emyaka 35 yabagambye agenda bawa amakolero. Bwe yagenze mu North n'abagamba agenda badizeteze yappa emyaka. Bannange mwebale kusapootinga basobanurira nnyabo. Tukola abantu bangi mwebale. Saagala kwogera nga bakulu boogera leka nsirike naye tusharinge. If you can just contribute to the struggle abaana tukola emirimu kamera naye ndasaba twebereremu sharing video owulire message ojjolamuse ku bantu b'Emityana obakakate bijoyise eggwanga lyakkiriza njowoogera kyalina kyagamba. Twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe wabuli kikwata eronde lyaffe Uganda etambula ekyamabega. President agenda kwogera sharinga video ndowooza omulaba omulenzi omuto awanise omukono. Binyigiriza obulamu bwaffe wabuli kikwata eddembe lyaffe Uganda etambula ekyamabega. President agambye pulo. Nzikirize baganda bange soke mbasabe ayina masiki buli ayina masiki gyambale. Wekiri President agambye twambale masiki akubiriza abantu okwambala masiki. Sikugambye oveewo naye wakiri ababaziina bazambale. Ndowooza muwulidde abantu batera ne bagamba President agamba abantu kwambala masiki ayagala ayambale masiki twambale masiki. Leka President ayogere. Kirincha onzikirize mpalampe emmotoka eyo musigale wansi. Yimpe kubantu abantu bannanga abantu bangi President alinye ku motoka sirikansoke bikampitawo ndowooza mugira ba network gisumbuwa iyi President ajja tusombereyoko. Ndowooza mulaba President wali live mumulaba abantu muli bangi musharinge. President yuyo agambye leka alinye emmotoka. kubanga binyuma kubanga njagala kino mukimanyi bakita ki bulletproof kubanga wakati mu kukankana ne mu kutya babadde bafuba nnyo okutwala obulamu bwange naye Katonda yabasinga amaanyi. Abaganda bagamba Katonda yamba yeyambye
bagabira abantu balina masiki edi muto wali ku gaadi bagabira abantu balina masiki kitegeeza pulezidenti aba akola omulimu omunene leero bwekakasizza omubaka Robert Kyagulanyi alina omukwano ali kugabira abantu masiki Robert Kyagulanyi Ssentamu agabira abantu masiki kyolina osooka okumanya tiimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu egabira abantu masiki kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyi mbu korona gyali naye ebiseera emyaka gyonna gyezibaddewo baziwa emyezi 4 n'omusobyo naye mwami Museveni bwe yawulira nti waliwo omubanda eyeesimbyeotya bafuna okukola kyonna kyonna ekisoboka ne bafuba okukozesa bye bakozeseza